Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Baniriza konate ku Beyond the newsroom. Omukutu ogwasalawo okubanga gukuwa ekyo ekisinga most especially ku mawulire gonna gabagatambula mu ggwanga lyattu Uganda. Njagala okubanga ate nkusaba n'obuwombeefu obw'ekika ekya waggulu. Video eno ogimpere like bw'ogiwa like ejja kudduka ate tuuke ku research n'omwasobola okubanga agifuna. Ate era nkusaba naawe atannaba twegattako mu butongole obeere ng'osubscribinga ku mukutu guno oleme kubaako ky'osu. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 4453 68 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Oleme kubaako ky'osubwa kyonna kye tuba tukuleetera. Nze Deni abatuusaako enteekateeka y'olunaku luno olwaleero. Bannayuganda babadde beebuuza lwaki tulaba olutalo wakati wa Lord Mayor Elias Lukwago kwoteeka ne omugagga Hamis Kiguno ba Haji Ham nga twebuuza oli bw'avayo n'agamba omuwala ayagala guzimba kati ate kirumira wa meeya eyandyagadde okulaba enkulaakulana ng'ejja mu kibuga Kampala ye abaffe birungi ki ebikirimu bibi ki ebikirimu. Lukwago yatugambako nti Ham ekisaawe kyazimba ekya Nakivubo Golf Coast ne twebuuza kati ate essaawa eno nga birala bye tulaba bw'akatale ka senti bali ku ddembe yakola ati ne bwati ne bwati byonna tugenda biranga tubyogerako wabula nina omukulu ono abaganda bagamba lubaale w'omulamu tasamirirwa menta betwayigirako okuyingira amawulire abasajja betwayegombanga nsayise okukulaba mukama wange nange nsayise omukutu guno nange nsayise okubeerako naawe weewaawo ku mukutu guno njagala kwebaza bonna abali ku mukutu guno. Amina. Timulabanga kye mukola ekitono naye kinene mu maaso ga Katonda kinene. Okuwaayo obudde ne mubaako bye mumanya ne mubaako bye muyiga ate ne mubaako bye muwabula. Ate njagala kusaba mwenna abali ku mikutu gino bannannyini mikutu gino bwe baba nga bakuwabudde tonyiiga. Otereeza mubutereeza kye baba kuwabudde kubanga kyovula njagala comment section bali abalaba be bakama baffe weewaawo kale babagambye nti wano wakozeemu ensobi tereezaamu era ng'otereeza. Njagala kubala omusonenga nti Mukama yeebasibwe mwenna abantu ba Katonda mwenna kubanga tewali atali muntu wa Katonda. Ffenna tuli kitonde wa Katonda. Ebisigadde ye Katonda yakola ki yamanyi. Amannya nno yenze Seeguya Godfrey Kayibanda wammwe owa bulijjo era nga yenze chairman w'abali b'embizzi mu Uganda yaffe eno era nga nze chairman w'abalundi bonna abali mu constitution ya Uganda nkulembera ekibiina kye bayita Balundi Twirundanye Development Association. Balundi Twirundanye kitegeeza ki mu Luganda? Kitegeeza nti abalundi twekuŋŋaanye ate twekulaakulanye. Kye kitegeeza. Mbaagala nnyo bannayuganda bannange kubanga nammwe munjagala. Mu butuufu simanyi kye nsobola kuwa bannayuganda. Bandaze omukwano okuva nga nnyingira midiya ntandikira ku top radio. Ba Buganda ate bakwagala bulala nnyo. Abantu ba Buganda kyova olaba mbaagala nnyo nange naddala bannamasaka. Abantu be Masaka banjagala nnyo. Ndowooza Kyabbassa eno yasinga okukola omulimu omunene okutunda naddala mu Masaka. Kyabbassa ne WBS. Ebyo era kyovola taata bange Godoni wava muno mpulira mumisinga. Zeyi wava muno nno muntu mulungi. Era bwe naafuna akadde nja munoonyaako ngene mulabeko ye yanteeka ku lutimbe lwa TV WBS. Bakadde bange aba CBS FM aba Buganda mbaagala nnyo bambeererawo bampa platform nange nenva mu kusima toye kawaala nemmanyika ensi nemmanya. Abasajja bo balina ekitone mu kusportinga abantu abalina mbaagala nnyo. Ayina mukama wange bamuyita Robert Kasozi oyo nga kyali wange nnyo. Nalina mukodomi wange Michael Kawoya Mwebe nga mwagala nnyo.
nayina mukama wange programs director mukulu Abe Michibi nkaaga kuchabasa gwe basibako amatu g'embuzi nti mubi nnyo simanya yagobesa abakozi ku CBS ekyo nze n'enkigaana n'okigaana nogaa si bituufu si bituufu mpozi aba vision group bokaba ate aba vision group nabo sina kyembakaaba kuba zonna zibeera nteekateeka za Katonda ekyo kituufu Katonda yamanya naga nti media eno nyina okugivaamu ate nkole ebirala oba mwe mwakola mutyo giwangalamu fenga tuwanguyo kati nsobola okugenda ku mission nga ya mwezi nga siri mu Kampala siri waka naye lulimbadde sikisobola oba olina okukkira ku radio olina okukola ki okitegeera nze sina gwe nnenya mu bintu byonna zonna ziba nteekateeka za Katonda kuba Katonda kyatakkiriza tekibaawo mu media kantu ki kosinga okujjukira kasinga okutunda ennyo mu media akantu kenzijjukira kasinga okuntunda nyerera isikiti eyo yakayibanda n'ebizibu kayibanda n'ebizibu bye eyo sikiti yali ntemu nnyo ate mukama nampa nenji owuninga neeba yange tewali nze tebanziririra mu bigere Uganda nagenda okukulakulamu otegeera nga mpulira kayibanda nga ngamba oba ndisinkana nze tebakolako replacement tekisoboka it's the same thing bikukujju kye yaŋŋamba manyi bikukujju yansomesaako yaŋŋamba nze tebantuulira mu show ate tebankolera replacement nze tebakikola tosobola kubanga nze bwenkola nkola n'omutima ogwo okitegeera nze bwembanga nga weewaddeyo neebaza Katonda bwe neewaayo mu kintu sirekaayo nkiggweramu kyovola nti obulango bwange bwenkola buba bwanjawulo okitegeera nkola obulango ne buba bwanjawulo kubanga mbwemaliramu nemaliramu amagezi gange gonna n'obwongo okulaba nga ekintu ekyo kivaayo ekirungi mba njagala kirungi. Alright, kale ndowooza awo nno wetugenda okutandikira wabula nkujjukiza nti oli ku Beyond the Newsroom omukutuzemakuti webale kubeera nga otugoberera ate gwe wenna gy'osinzira okubeera ng'owangalira mukulu Kayibanda era ne kano nzikiriza muganda wange ntegeeze batabani bange ne bawala bange abamanyi okuvuga emmotoka abaana abawala n'abalenzi ng'omanyi okuvuga emmotoka nafunye omukisa nenfuna emirimu e Dubai nga baagala ba driver okugenda okuvuga emmotoka mujje mbatwale bulijjo nkola obulango bw'amakampuni amala agatwala abantu ebweru naye ku luno nze mbeetwalira n'olwekyo mujje mbatwala ba driver abaana abawala n'abalenzi ng'olina passport oyina driving permit oyinza okuba ng'olina driving permit naye nga passport toyina naye ng'olina sente ezikola ki ezigikola input sente meka input sente si nnyingi sente si nnyingi era abamu ngenda nabbatwala ku looni kasitafuna ezitandika $1.5 million netumaliriza ebya Interpol simanyani medical biki ebyo Interpol oba input nsobola okuteekawo omukono nga bana bagende oba naamala okukola banasasula ku noti 7 ensimu noti 7729803 oba oyinza okukwata ekkubo lino erikirira ewakayiwa erigenda ku munaku bw'oba okkirira bwoti ojja kulaba ku sayidi eno ekikomera kiriko langi ya bbulu n'oyingira awo oba n'onkubira ku 07729803. Alright, mukulu Kayibanda wetutuuse wano olunaku olwaleero nga omugagga Hamis Kigundu Haj ng'ali mu kulebuukana ne Haji omuloodi Elias Lukwago ng'agamba nti tozimba ku mwala gwa Nakivubo nga n'amiisa agamba sijja kayana naawe twagenze okeera ku makya lwadde lwa Sunday nga mwala gukubiddwako ebibaati nga n'abakola bakoze eki batandise ne tusooka tujjukiramu nti bwe baali bazimba Namboole oyo gundi Nakivubo omuloodi yennyini yavayo n'atugamba nti bazimbye kasaawe ka golf
I mean tennis court. Waliwo n'omuntu gwe nawakana naye twali tugenda na kusibawo ssente yali mukozi munaye nga tukola naye naye ng'agamba bohamu mufere alimba mu ekisaawe simanyi tekiriiyo ne mugamba naye musajja gwe nze natuuseeyo nakivu naye ndaba ekisaawe nga bali mu kuzimba ekisaawe kigenda mu maaso naye nga ye agamba nti nno tekiriiyo amwe alimba abantu nemuga naye lwaki tosituka n'otambula n'ogenda era namugamba ebigambo bino nemugamba musajja bwe munaakya ku makya nga ekisaawe ekyo hamu akimaze nga kikola ogenda gamba ati abantu kuba twabyogeranga ku mpewo abantu ogenda bagamba otya nga tewa bagambye nti hamu mufere hamu alimba ekisaawe tekiriiyo okitegeera era njagala kwebaza Hajji Amisi Kigundu kiweebale nnyo weebalire ddala okubeera omusajja omumalirivu omusajja omuvumu n'otafa ku midomo gw'abantu abantu be boogera gwe n'ogenda mu maaso okukola ki okukola by'oteekeddwa okukola okitegeera ekyo neebeera bakiyita mu luzungu bakiyita determination obumalirivu Katonda ayimirira nnyo n'omuntu omumalirivu kyova olaba Hajji Kigundu buli byakola byonna abimaliriza kubanga mumalirivu kubanga okusinza ku bantu ebintu bye boogera wejjukira olaba omwalo ogwo gwe nakiva ogulaba nga tutandika obutembeyo obwo twatuuka ekiseera ne tusaba ku mwala awo gwe nakiva ogwo okudda eri bwe kuti nga tukolerawo okuva ku ssaawa 9 nga tujja tuteekawo ebintu byaffe kyakala oyo kati awo we bazimba ebizimbe abo paka yadi walingawo ekibangirizi bwe kiti kati nga tusasula KCC olw'omukaaga nga wetukolera okuva ku makya nga batuwa olw'omukaaga lwokka wetukolera okuva ku makya n'olw'essande ng'ennaku ezo 2 tukola okuva ku makya kakati munawe twava mu kukola okuva ku makya abaali bayiwawo ebintu awo ne batandika okubawo ebimeeza netutandika okuteekawo ebimeeza kati ebimeeza ebyo byalabikanga bubi mu capital city ya Kampala naye jjukira nti Hajji Amisi Kigundu bwe yatandika okuzimba awantu awo era waaliwo okusika omugwa tabizimbawo abasuubuzi abali awo Erias Lukwago bagamba meya temukkiriza kuvaawo kino sikikkiriza bla kati ng'abuzaabuza abantu okitegeera naye kakati mu butuufu ddala nga gwe road meya bw'otunulira ebizimbe ebiriwo ne biri ebimeeza ebyaliwo ddala munnayuganda bw'obanga olaba kiriwo ekisinga bimeeza we byabeererawo oba ebizimbe ebiriwo kati olabira ddala nga tuli mu kibuga Kampala ekibuga kya Uganda capital city pakati ebizimbe obirabe bitunula bulungi okitegeera kati ne kino okuva ku kisaawe ojje ku paka yadi ojje ku bintu byonna Hajji Amisi Kigundu byazaakola ng'alwanyisibwa naye ate abantu abamu tebatya na kuswala singa road meya kojja wange Erias Lukwago kuba ab'enkima babeera bakojja abantu mutaata yazaala abaana mu b'enkima yali badde ebintu ebimu asirika n'atabyogerako kubanga abyogerako ate n'owunzika ng'oswadde wakati omuntu atunuulira awaali paaka yadi n'ebizimbe ebiriwo n'ajjukira ebimeeza ebiriwo n'ajjukira road meya yagamba nga nino tebabizimbawo atandika okubala omutwe gwayo abantu batandika okubuusabuusa okitegeera kakati bannayuganda nze bansobera ebintu byebakola ki ojjukira bulungi nnyo nga bayomba olw'okulima omuceere mu Lwera okitegeera bw'ogenda mu nsi zonna abalima omuceere tebali balima muceere ku nsozi omuceere bagulima mu ntobazi ng'ogyeko omuceere guno muganda wange Gilbert Bukenya gwe yaleeta ogwasome Piripulans mebane waliwo omuceere Gilbert gwe yaleeta ogulimirwa ku lukalu naye omuceere ogusinga gwonna bagulima mu ntobazi naye abantu baavaayo ne bayomba ne bakola batya entobazi anti twagenda okulaba nga bintu bagenda byonooneka bwe baalimamu omuceere omusenyu mu nnyanja bwe baalimamu omuceere Uganda yabaaki teriiwo tetutambula gemataba getulaba tugira Lukwago naye kyagamba kyekimu nti bwe bazimba
emyala gino ne ginafuwa kwe kulaba amazzi agayingira ebizimbe kyonna kulumu tugenda kulaba Kampala nga yina ofuuse mataba tegirina we gigenda kunafuwa kubanga tebagenda kuziba mwala omwala gugenda kusigalayo wansi nga gukola ki nga gutambula ateekeko ebizimbe kugwaggulu bateekeyo ki ne mu nsi ez'ebweru gyebiri tosanga myala egyo nga nakivunga gyasamye bwe giti nedda bagikola bulungi nnyo ne bagizimbako kati Kayibanda ogwo olabirawa nti enkayana ya Lukwago n'ekintu kyayakayanira kikyamu kati Lukwago nga Lord Mayor ffe tubamanyi emizannyo gyabwe okitegeera balina engeri gye bazannyamu emizannyo gyammwe n'ogwo omwala ogenda guzimbako Lukwago akimanyi okitegeera Lukwago akimanyi bulungi nti omwala bagenda guzimba akimanyi era yakikkiriza omwala baguzimbeko naye eyo yenkola yaabwe naye nawuleka Kayiba kyogamba Lukwago abuzabuza nze nkubulira ng'omusajja omukulu w'emyaka 57 abadde wano nendaba politics yenna bw'atambula mbadde mu katemba manyi bwe bazannya katemba kati buli kimu kyonna nkikola ki Erias Lukwago Lord Mayor akimanyi bulungi nnyo nti omwala bagenda guzimbako era yakikkiriza naye bino ali mu kubuzaabuza bannayuganda balowooza nti tetutegeera abikka katambala ku maaso ebintu bya Lukwago si Lukwago yokka tubale abantu abali ku opposition enkola yaabwe ey'emirimu gyabwe gye bakolamu emirimu yeeyo babuzaabuza ng'omuntu akuba oluyi mu maaso ate nakubuuza nti ondabye ate ng'onkubye mu maaso nkulabizza ki ng'onkubye mu maaso akubye oluyi mu maaso akuba maaso n'agamba ondabye nakuba oluyi mu matu bw'ati n'agamba ompulidde kati ate onkubye mu matu ate mpulizza ki kati yenkola gye bakolamu ebintu byabwe wano akulaga kirala naye wano nga yakoze ekirala okitegeera nkufuna era nze mbaagalako balungi nnyo bayibuli bagituukiriza abantu b'opposition batuukiriza kye bayita bayibuli kubanga bayibuli etugamba nti omukono guno bwe gugaba guno naye kumanya bwe bakwata n'akasente guno tegumanya nti akutta akasente sikulimba gwemanyi sente Lukwago zeyakutte ku kuzimba omwalo ogwo wangi omanyi obuwumbi bwe yakutte nga bazimba omwalo ogwo gwennyini ogwo nakivu omanyi Lukwago Erias Lukwago Lord Mayor omanyi obuwumbi bwa ssente bwe yakutte wangi tekisoboka naawe Kayibanda ekyo tekisoboka naye nga kisoboka mu Uganda nze nkubuulira abasajja bo njagala obategeera abantu b'opposition njagala obategeere waliwo gwe nalabye agamba Zahara yafunye sente empeterevu ennyo ku mwalo ogwo bafunde sente teri ataafunye sente okitegeera naye bwe bamala ne bakola ki ne badda mu kuwuddiisa abantu ne beefuulafuula abankuseera kati yenkola yaabwe ejjukire wano mu palamenti bamemba ba palamenti bwe badda ne batusiba ekiwaani era ekiwaani kya mukama waabwe okitegeera ne bagamba musomanyi nasanze $2,000,000 ku akawunti yange nenzizaayo kiringa nga Kayibanda balekankireke Kayibanda kuga nti batemye kilo 5 ku bucha ne bazireeta mbu nenzizaayo abantu bayinza n'okwewuunya nze Kayibanda oba Suna Ben oba mbazira toni nti baleese kilo 2 nga nsiike ziyidde Suna Ben n'azizaayo ku kyusi mbazira toni n'agamba muzizeeyo ku kyusi sente $2,000,000 ng'ozisanze ku akawunti yo munozizaayo otya ebyo byonna balimba bannayuganda tewali yazaayo sente yadde n'agamba sente y'ekibi zijje mu naye kakati nkankubuuze abasajja abo bo bamanyi ab'opposition bamemba ba palamenti abo engeri gye baagalamu okweraga n'atakwata vidiyo ng'azizaayo anti zitali mu kisawo tewalaba Kagabo bw'atoba nazo aliwa Kagabo yatoba nazo kankubuuzemu ekirala sente zino $2,000,000 bazikuwadde ng'oli memba wa parliament of opposition nze okuzikwata bwoti
mu kisawo n'ozitwala mu constituency n'oyita abatuuze abaakutuma mu paalamenti n'obagamba bannange basaba ne bannyabo mmwe mwannonda mwe mwansindika mu paalamenti naye bano boonona ssente z'omuwi w'omusolo okutegeera n'ogamba nti kanzijeyo ssente zino ŋŋende mu bantu benkiikirira mbagambe bannange ssente zino za muwi wa musolo nazisanze ku akawunti yange nga bazinteereddeko sizitegeera nange ne ŋŋamba kanzireetere bannannyinizo n'ozigaba mu constituency wali gy'okiikirira n'okuzizzaayo ng'abantu tebakulabye wa waasinga ofuniramu ng'oziwadde abantu kyogamba nti bamme ba paalamenti basirivu nnyo abatakima nti kiri kyekisinga okusinga okuzizzaayo eri kati kyekimu n'ekyolukwago kyakola kyekimu ne lukwago kyakola alya n'akweka eno amala okulya ate n'ajja n'alimbalimba bannayuganda kubanga akimanyi nti kiri kimaze okuyitawo kigenze tekikyadda kati ye ne yeerungi yeeno ate n'abizzaawa Lukwago agamba bino byonna bye mukola kubonyaabonya muntu wa wansi teri muntu wa wansi agenda kubonaabona this is a capital city newankubadde naye abantu capital city omwala tegusobola kubeera nga gwasamye bwe gutyo ebintu ebimu tubikola for survival lindako ogenda kulaba nga hamu amaze okuzimba omwalo ogwo bulungi nnyo ogenda kulaba ekifaananyi anti gatirabayo Kayibanda ekibuuzo kyali nti abantu abo hamu yagenda ozimba amaduuka ago nga weebali agagaliwo era ne batasobola funa ssente zibayingiza munda kati kyogamba wazimbye awo ku muwala lwe banafuna ssente ziyingira ebyo ebizimbe anti enkulaakulana bwejja development wabeerawo abasafalinga kasita owulira ekigambo nkulaakulana wateeka okubeerawo gwenyize wateeka okubeerawo gweyisizza obubi kati beeyisizza obubi balina okugigumira naye ekibuga Kampala kirina okulabika nga capital city ya Uganda si mwala kwasama bwe gutyo omubbi n'anyagula akasimu n'ayingira mu mwala n'anyakula ensegundi z'omuti n'ayingira mu mwala okitegeera abantu baffe bagenda bafiire mu mwala ogufaanana bwe gutyo nze munna Kampala baleke hamu akole nze mugna Kampala Kayibanda omuntu wa bulijjo abadde yeeyiiya oba yagaliza Uganda ogenda mu maaso biki byengenda ofuna mu hamu ng'azimbye omwala oba ngenda sigala nga ajja kuyiiya ekirala ogwo omwala si gwe bagamba nti bonna bonna abali mu Uganda bakola ku mwala awo tebakola ku mwala awo ajja kuyiiya ekirala akatale ka usafi weekali wali tekajjulanga bantu okuzimbibwa kw'omwala kuyambira wanzi omuntu wa bulijjo endabika y'ekibuga buli lwerabika obulungi capital city kasita erabika obulungi okitegeera ba investors atuuka mu kibuga nga ayagala kujja ku investinga sente mu Uganda n'atunulira ekibuga nga ddala ajja kukibeeramu n'investingamu sente mu nsi yaffe ebibuga ebyo kintu kikulu nnyo okitegeera naawe kennyini bw'ova eno n'otunulira nga ekibuga kyo kifaanana bulungi nnyo nga munnayuganda naawe owulira essanyu ekikulu tusinge tubeere n'omutima ogwagala ensi yaffe patriotism kubanga oyagala ensi yo tebayinza kubanga bagenda ku developing omwala bwe gutyo ate n'oyomba n'ogaana oba toli patriotic awo badde ensi yo tojagala kubanga enki ojja kutunulira nga nze mmanyi hamu ku bukozi bwe ate ne ssente bweziri siza kukaabirira agenda kukola ku mwala awo buli abadde agamba nti nno tebakola ku mwala awo ojja kulaba ng'aswadde agenda kukola omwala wegombese na buli omu okutunulako era Hajji Amisi Kigunda oyo buli omu agenda kumusiima nga omwala guwedde okuzimba njagala nkuwa ekifaananyi kino abaddugavu batwaba ki oba ani yaloga abaddugavu gweokimanyi nti Sir Apollo Kaggwa ne Stanislas Mugwanya n'Ekisingiri nga bavudde mu Ssematalo basaba amasanyalaze n'amazzi omanye ebivumo bye babavuma nga basabye amasanyalaze n'amazzi ebivumo bye bavuma obimanyi abasajja abatumbaavu abatalina magezi basirusiru musaba mutya amasanyalaze musaba mutya amazzi kati amazzi gavaako ne tukaaba amasanyalaze gavaako n'owulira nga ensi ekutamye waliwo atayagala amasanyalaze
naye aba abavuma bali ku kikata bagakozesa n'amazzi gabula ensi yonna nesanyalala kati nekino Hamu kyakola goloza Hamu tasobola kugula ttaka yonna gyasobola okugula ettaka eri nagamba ngula ettaka nzimba ekibuga ate mudde Hamisi ajja kuzimba ekibuga Hamisi City nkubuulira ajja kuzimba ekibuga Hamisi Kiggundu tolowooza nti agenda kukoma ku ebyo era ojja kuwulira nti olunaku lumu Hamisi yaguze ettaka ajja Hamisi Kiggundu ali mu kuzimba kibuga oyo ye Hamu ajja kukizimba goba okyazanya ne Hamu alina omutima ogwagala okukola alina omutima ogwagala ensi ye tali mu byabufuzi bya kigwagwa ebirowoozo bya Hamisi ne pulaani ya Hamisi yonna kulaba nga ekibuga Kampala kifaanana bulungi kwe kulaba nga bw'oba oyagala Hamisi Kiggundu akukyawe mwawukanye ne ssente ng'oyagala Hamisi Kiggundu akukyawe gwe mwawukanye ne ssente okola ekintu kyonna nga kimwawukanya ne ssente oba omugaana okukola ssente kati ye wano mu kuzimba ku mwala guno alabawo engeri gy'asobola okukolawo ssente naye kati tewali kivaawo ate gwa bulabe nnyo gugenda gujjula amazzi abantu baffe bagwamu ne bafiiramu oyogedde ensonga era bye tubadde tukabirira wali kati tewajja kuba muntu agwa mu mwala bwelinda wajja kuyita mu kibuga ng'amaze okuzimba bw'ati nze neewunya okutuuka e Nakivubu nendaba ekisabo kye baagambanga nti tekiriiyo simanya akoze biki naye kati njagala otunule pulaani y'ekisawe nga bweneyo n'abantu bakola myerere bwe gityo kati kunnamungi w'omuntu ayiika ennamboola awo nga kati ku mipiira gya kaafu kubyamu akafaananyi ng'ayiisaawo naye ng'omwala gufaanana bwe gutyo abantu olowooza tebagwamu ne bafiira nawo kwegamba bannayuganda nze njagala bategeeza muve ku beeyogereze abantu aboogera mu baveeko era nsaba Haji Hamisi Kiggundu gwekola kyoteekeddwa okukola Katonda ali wamu naawe kuba byokola Katonda abyetaaga abyagala va ku balukwago bali mperekezeza sitaani baweereza ba sitaani ate sitaani ayagala enkulaakulana sitaani tayagala nkulaakulana si wala si kukipika nze nkubuulira omulimu gwa sitaani yajja okubba okutta n'okuzikiriza okusaanyaawo kati baagala basaanyawo ekibuga ate Hamu agamba nzimba kibuga bali ba sitaani baweereza ba sitaani ono muweereza wa Katonda muddu wa Allah bali bakolera Saitwani teyagala nkulaakulana okitegeera bulijjo tomanyi nti abantu b'opposition baweereza ba sitaani kayibanda tokipika nnyo bulijjo tokimanyi tokipika nnyo tokimanyi bulijjo tokipika nnyo teri gavumenti etabeera opposed teri ggwanga lirina gavumenti nga lulinga pati eryemu ekisa kyani ekisa kyani sooka oddemu ebibuzo ekisa kyani okipise nnyo anti gwe sooka ombulira ekisa kyani ekisa kya Mukama waffe Yesu kati obukyayi buba bwani ettima liba lyani ku sitaani ne Yesu ettima liba lyani kati kiki oyagala okugamba ettima lya sitaani kati kiki oyagala okugamba okwagala Katonda kwagala obukyayi buba bwani buba bwa sitaani kati kyogamba kati obukyayi obuli ku opposition obumanyi omanyi obukyayi buli mu gavumenti abeekuba ebikono okumakya n'olweggulu anti lwakuba nti tuli mu gavumenti ya sitaani ebyo byonna ne boolaba Lukwago balwana gavumenti ya sitaani gye tulimu ya sitaani ey'ebibiina by'obufuzi ebingi ya sitaani gavumenti eno gye tulimu ey'ebibiina by'obufuzi ebingi ogambye otya gavumenti eno gye tulimu multi-party government that's not a multi-party government it's a multi-party government a multi-party system system ya sitaani ffe gavumenti eyaffe eya Katonda yali ya mugendo gye twava nayo mu nsiko President Museveni gye yabanjulira ati bane ffenna tubeere mu mugendo ayagala okwesimbawo agende bamulonde nga mutabani wa gundi tokipika nnyo kati olaba nti abaweereza ba sitaani n'abaweereza ba sitaani buli lwota enkulaakulana nga bavaayo nga balwana abaweereza ba sitaani mu kamyufu k'NRM anti omulembe gwe tulimu omulembe gwe tulimu so
buli lwolabanga enjawukana n'okulwanagana omanya nti yo sitaani yaliwo ebintu bya katonda ye nabbi Yoweri Kaguta Museveni yali abagamba nti tubeere mu mugendo mu kwagalana tutambulire mu kwagalana topika nnyo kintu abantu abali mu mugendo batambula eyawukana ku mugendo efuuka kaasa kati abayawukana ku mugendo bakaasa abagamba nti ebibiina ebingi bibeerewo mugendo gwagundi gwobote lwaki yayawukanako minisita omulamba anti genda osome mu bayibuli peegi ey'olwenda wewali ekitabo kya Yoweri mu kitabo kya Yoweri kigamba ti ekigambo kya Mukama ekyajjira Yoweri Kaguta genda mu nsiko ogyeko obote oleke emirembe mu Uganda topika nnyo asikupika ekintu kino nedda ojja kusomawo okihayipinze sikukihayipinga nze anti kambabulire ekizibu kye tulina wano mu Afirika oba mu nsi yaffe ya Uganda abantu baagala nnyo ebintu by'obulimba naye kankubuuza ekibuuzo amazima tebagaagala naye nze Kayibanda ndaba wano sigenda kwogera bintu bya bulimba oli mutuufu kankubuuza ekibuuzo kino Hamisa obutazimba muwala guno Lukwago afuniramuwa Lukwago talina waafunira ate talina waafiiririrwa byonna biri awo bo bali awo bwe batyo basamba politics wali wakifiiriza kuba alaba nga singa ajamisi Kigunda azimba omwala ogwo ne gulabika bulungi nnyo abantu balaba ekifaananyi ekirungi ate ne baagala President Museveni omulembe gwa Museveni kino bakikoze bulungi kino kirungi okitegeera bino bagamba kiri tebakikola wano tebakolawo tolowooza nti baba baagala kuvumaganya gavumenti eri mu buyinza titekoze kino tekoze eki ekoze nnyo gavumenti eno era tewali muntu ayagala abantu bannayuganda kubonaabona nga abasajja b'opposition kuba bannayuganda buli lwabonaabona balimbu bafuna mu bantu bakyawe Museveni ekyennaku aba gavumenti abaagaliza ennyo bannayuganda balya nnyo ssente z'omuwoomusolo bebasinga okukwatirwa mu buli bw'enguzi bw'obanga ojjukira bulungi nnyo kye nakugambye mpozi sitaani yabayingiramu sitaani yayingira abantu bonna kasa mwakkiriza gavumenti ye ey'ebibiina by'obufuzi ebingi sitaani n'ayingira mu bantu bonna mulinga abanyaaremu abagala okuzimba hierarchy mulinga okuzimba obwakabaka olaba ne bannaddiini ya sitaani abayingiramu mulinga abagala ozimba obwakabaka tatidde ne bannaddiini sitaani osanga faaza ku kituuti n'osanga Reverand ku kituuti nga Museveni afuze nnyo aveeko akaddiye nga Reverand nga yeerabidde Balumi 13 egamba nti mugondera abakulu abafuga kubanga teri bukulu butavaawa kati Katonda babanga yalonda abakulembeze ate era yalina obbajjako ekyo ne bakyerabira sitaani yayinga ne bannaddiini bonna n'abakola nga ye yennyini yagamba najja na mundu ngenda na mundu kwotapini eyingira munanyondo era yamukola ki Katonda sikupika kintu Katonda yaleeta Museveni yalina omujjako okuba enjiri ya Museveni si njiri ya Museveni njiri abannayuganda zisaagala bannayuganda bakole ensobi byenneebuuza lwaki abantu nga mmwe Kayibanda si mwe basinga okusaamu ssente okunnyonnyola ebintu bya gavumenti eno ne Museveni byakoze be bamanyi abantu abadda ku internet ne batuvuma buvumi okuwemula be bamanyi oba batuteekamu ssente oba tebatuteekamu ssente nze nja kwogera ekituufu ekiyamba bannayuganda nti embeera y'ebibiina by'obufuzi ebingi egenda tusuula mu ntata Katonda tabyagala ku ngeri gye mubatulugunyamu ekituufu kiri nti bibiina byandivuddewo buvi ne mukalakata kintu kyammwe si ffe tubatulugunya si ffe tubatulugunya Katonda y'abatulugunya Katonda alina basement Balumi 13 egamba nti mugondera abakulu abafuga kubanga teri bakulu butavaawa butava eri Katonda n'ebye bakola balagirwa Katonda nina kyembuuza mukayi Katonda yabatulugunya yalonda omukulembeze we amuwadde obulamu amuwadde okufa myaka 4 bw'ate muhekyanga nti mwagala kumujja lwaki Katonda tababonereza bino byonna nga hamwamaliriza Kampala ono okuzimba soko ziremu ekibuuzo kino okimanyi bulungi nti Katonda aleeta emirembe ate okimanyi nti ajjawo emirembe Katonda aleeta omukulembeze n'amugjawo soko owulirize Katonda aleeta emirembe ate akozesa abantu okukola ki okuleeta emirembe era ne bw'aba agijjawo akozesa bantu kati asobola okukozesa abantu abaleeta emirembe ne bajjawo emirembe oba n'alondayo abantu abapya n'abaleeta ne bajjawo emirembe ebyo byonna Katonda abikola ki ofubye oppika ekintu
sikupika kintu ky'Abannayuganda okuzimba omwalo ogwo wawe olaba ekibuga Kampala era oyinza sigira munnayuganda ali yakulaba kifaananyi ki Hamu ng'amaze okuzimba omwalo ogwo Kampala agenda kukyuka atya beauty ya Kampala egenda kubanga ekola ki kubanga bw'olaba Nakivubo bwe yali nga kikyali kisaawe bwekirina kati bwe watunula butuuka buddala omuntu eyagenda yava mu Uganda nga tebannaba kuzimba kisaawe ky'e Nakivubo n'akomawo Kampala mubula kati banazimba ye Hamisi Kiggundu ate Hamisi Kiggundu kino kankibulira Erias Lukwago ekyama oba nkibulira Bannayuganda tosobola kulwanyisa Hamisi Kiggundu n'omuwangula anti abagamba Hamisi ye Museveni si ye Museveni Hamisi Kiggundu ayina kalakita 7 era zigwa mu 7 ya Museveni esooka Hamisi Kiggundu ayina faith kukkiriza ekyokusatu alina okwagala ekyokubiri alina okwagala love ate love ye Katonda ekyokusatu Hamisi Kiggundu oyo Haji gwolaba alina essuubi era ekimutuusizaawo ng'akyali ne mu sekendule ng'asoma Hamisi Kiggundu yayinanga essuubi nti nja kugaggawala okitegeera namba 4 Haji Hamisi Kiggundu mugumiikiriza okitegeera namba 5 Haji Hamisi Kiggundu mumalirivu namba 6 Haji Hamisi Kiggundu asonyiwa ng'obadde omunyizizza ng'obadde omukozi obubi Haji Hamisi Kiggundu akusonyiwa namba 7 Haji Hamisi Kiggundu alemerako kwegamba bino byonna bye bakola omuntu ayina ebintu ebyo 7 tosobola muwangula bw'aba agambye kukola kino era abajja kigusa ekitegeeza Lukwago ne bwakola kikati kiringanga bw'okunamira muzibe ne bw'omukunamira abatalaba oba kye bagamba nti osira nsaano ku mazzi okitegeera tosobola kulwanyisa muntu alina Katonda nga gwe olina sitaani tawangulangako Katonda byonna byabwerera Haji Hamisi Kiggundu alina Katonda ate abamulwanyisa balina sitaani kati zembasasira Haji Hamisi Kiggundu tukwebaza nga Bannayuganda weebale kubeera n'omutima ogwagala ensi yo weebale okulumirirwa Bannayuganda weebale kufaayo okulaba nga ekibuga Kampala kikyuka nagenda nempulira oluvuuvuuma omuntu Haji Hamisi Kiggundu agenda kwesimba ku bwa road mayor bannange n'ogamba singa kibaawo nakuba endulu nga ndi mu nnyumba yange nengamba singa kibaawo Haji Hamisi Kiggundu ne yeesimbawo ku bwa road mayor tewali wano nsi eyinza kutusinga kibuga kirungi nga Haji Hamisi Kiggundu ye road mayor yamanye ebifa mu kibuga kyaffe akulidde mu kibuga Beyond the Newsroom gwe mukutu kuoligwa mulungi atulabira tugoberera yenze nindi n'omukulu Kayibanda ensonga za Haji Hamisi Kiggundu kwoteeka sebo omulodi Erias Lukwago vaku Haji Hamisi Kiggundu muleka akole buli muntu yenna alwanyisa Haji Hamisi Kiggundu mumuleka akole muleka tuzimbire ekibuga kale tusiibule mumuveeko bamwesonyi okitegeera ate njagala kutegeeza abantu mwena bali ku opposition mwesootinge Katonda si musanyufu nebyemukola naye ate era ne Katonda si musanyufu nebyemukola ate jjukira buli naku twebaka yazuukiza abafu naye ate era nekino bwe tugenda okwebaka tufa aywana nekino kiwulire ayinza okusalawo Katonda n'agamba nti olwaleero buli ali ku opposition sijja muzuukiza tajja kuzuukuka ate Katonda ayinza osalawo ne tuzuukuka abenaale mufekka Katonda ayinza osalawo n'agamba ebintu bye mukola mu basement bibi ate n'asalawo n'agamba buli ali mu basement tajja zuukuka buli akolayo nedda ssebo ate Katonda yateekawo geyeena waliwo eggulu waliwo ne geyeena byonna bibye
geyena yakubonereza bajeemu ate eggulu lyaffe abatuukirivu kati tasobola tuvunaana lwekyo kubanga nkimanyi nti abajeemu balina obatwala awantu bakangavulwe baliwa abajeemera Katonda nokimanyi nti sibuli gwotakkiriziganya naye nti abamusobya sibuli gwotakkiriziganya naye nti abamusobya musobola noba nga muli baluganda naye nga mulina bwe mutakkiriziganya kiba kyamakulu nnyo era kyakisajja kikulu okutuula nowa ekitiibwa endowooza ya munno bwe tuba tetukkiriziganya naawe nojja nonjiira amazzi nkukolaki oba nojja nonninnyako nga tetukkiriziganya bwe tuba tukkiriziganya awo ne tuddayo ku Bayibuli Yesu yagamba nti wakuba luno oluyiko eno sayidi okyusa ne ku ndala yali agamba Bayudaaya ffe tuli Bayudaaya kale ffe tetuli Bayudaaya bannayuganda bannange mwenna abali ku mukutu guno mbeebaza bannange mwebale kutulaba mwebale kutuwuliriza n'okutulaba abavuma namwe muvume mwebale abasiima namwe musiime mwebale buli muntu waddembe okukola kyakola ki naye omukisa guli mu kusiima ne bwema byenjogedde nga tebikusanyusizza asirika teyejusa n'osirika naye buli lwoyanukula n'ovuma ekyo ekikolimo okitute n'ekisiraani okikoze eki okitute kubanza togenda kuŋŋaana kwogera nja kwogera naye nga njogera amazima okutegeeza bannayuganda bategeere amazima banemu okukola ensobi mbaagaliza emirembe gya Katonda gibeere mu mitima gyammwe ekisa kya Mukama waffe Yesu kituule mu mitima gyammwe mubeere bakisa mukwatirwe bannammwe ekisa n'okwagala kwa Katonda kubeere mu mitima gyammwe mubeere n'okwagala mwagale bannammwe kubanga Katonda kwagala n'okussa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu tukolere wamu okukolera obumu obwo kubeere wamu naffe bwe tujja okutambula obulungi naye nga tetulina kisa nga tetulina kwagala nga tetulina kussa kimu eggwanga lyaffe terisobola kutunyumira Mukama abankumire abampeera omukisa twesinkane nga gulude nakkiriza mweraba Beyond the newsroom, where untold story is revealed.